Yo, what's up? HK Media, Hadija Chiguz as always, bringing to you the best of the shows and of course Cheyo Updates Show, where we look into the lives of the people in diaspora, but of course we spice it up with a celebrity gossip, entertainment, fun, lifestyle, life experiences and adventures. Neanza nyo mwena bambi abasharinga videos zange mwena balabira ku Facebook ne ku YouTube. Pose bo batondabira ku YouTube bera ngo nyiga kagamba ako mu red ka subscribe okubera ngo joining a show. Ate obondabira ku Facebook bera ngo like ga page o following ge. O commenting ate sharing ge. Ogenda kwebuza rachindi no miyayo wanena kubye mu sheds chechiriwo. Chechiriwo, what's going down? Okay. Olusi bimbula. Olusi bimbula. Wefuna yo muyaya nsinga ko olusi ebigambo bige. Olusi ebigambo bige. It's okay. You're good. Chachira musawenda. Chechiriwo. Nzaliwo. What to do is your boy Nicky Nola, aka your girlfriend's best friend, your DJ's best friend, your mother's best friend, but Mama. The fact that I did a song called Mama, I feel like I owe a lot to women. To women? Yeah. Your girlfriend's best friend. Can't you tell it? I was raised by a single mother and Benzida Kumawala. I think I know how to handle women. Women. And women like my music a lot. Really? Nyimba bya mukwano. Oh, nyimba bya mukwano. So, abachala bagala nnyo mukwano. Okay. They are so emotional and Kagamba bakazi. Okay. Wanayebera HK Media. Nayenga ate era siri mwenzi. Naliko nekimala nekigwa. Waliko mwenzi nekimala nekigwa. Emyaka mano okula n'okyuka. So I don't want anyone to take it the wrong way. You don't want anyone to take it the wrong way. Okay, banaye atete twaba yanjulidde mu kusooka naye nga ate artist gwendi naye bamuyita Nicky Nola, artist of all times. Nkuze ndaba Nicky ono ndikusomerawo ndaba Nicky leero njagala mbulire emyaka gye. Well, gwe nalaba show yange mbeera Hadija Chiguz ate nga kutuusaako Cheyo Updates Show. Shero etunula mulamu bw'abantu abali ku Cheyo ate nga olwaleero ndine artist Nicky Nola. Musaze wano no ku apartment ye era musazeeko obubi nnyo. Nina ebigambo bye njagala atunnyonnyolemu. Tumanyi nti no bulijjo oli America, tumanyi nti oli UK. Mbaani awo ne ndaba ka text awo. Yo, what's up Hadija? It's been a while. Chekiriwo. And in Dubai. Oli Dubai. And I'm proud to be here. You're proud to be here. So proud to be in Dubai. UK Katimbuchi. UK Katimbuchi. Over America. Okay. Everyone would want to go to America, but I mean, Kadate Mbuchi je bakuzala we wamwe. It's always home is always best. Chigwera Chadondo. Mbanjagala kubeera Chadondo. Naye ndi Dubai because nature dondo nali nyonoonese nnyo. Wali oyonoonese nnyo. Okay. Ensonga eyo munaye lwaki abantu babeera bakuwanika nnyo level? Kiva ku kisoko mbulire kintu. Otegeeza ki okuwanika level? Like omuntu n'obeera ng'oli wano eno naye ng'omuntu akusuubira kubeera kintu kirala. Let me say for example, olw'okuba bakulaba nti oli Hadija Chiguz balina ekifaananyi ekyo kye bakuteekamu. For example, oli wano Dubai naye omuntu n'agamba abo Nicky bagenda eyo musiziri endala. Omanyi abantu actually let me start with you. Ffe tulina okulaga ensi naddala ekyadono gye tuvaamu. Ate Dubai gye tuli si Guyana. You know what I mean? Yeah, I know what you mean. So nyinza okubeera e Dubai kati nganze akola mu byemmere nkola mu mmere, right? Nga nfuna sente ezisinga omuntu ali America atakola. Bangi gye bali abaana naye nga bali mu byakiru bya haso. Zebane ngamba nti oba olusungu luneeno. Nze Nicky nakula manyi nti gw'oli musajja wa lusungu. Nze saawulirako ku luyimba lwo lwa Luganda. Anti wali toyagala nnyo kumanya. Wali toyagala nnyo kumanya. Naye nga ennyimba nalina ennyimba ez'Oluganda. Nze nali manyi toyimba tomanyi na Luganda. And I got the wickedest feeling. Sembere no jendi, sembera bizungu. Kasembere no jendi. Okay, yeah, that's like a chorus. Bakaibabu itabachobo. Obubera mukasoboka. It's just that enyimba is asking okumanyisa zali mu luzungu. Naye nga ate simbu kye nayagalanga. They are the parts that were given to me. By producers balonyale bafunangayo omuntu asobola okukuba luzungu saawa eyo. Mwabeerangamu ennimi nnyingi Luganda, Swahili, French. I mean, English would sum up the chorus and bring up everyone's attention from all over the world. Wow. Like
Mother Africa, the hip hop canvas thing, a little bit of love namo nayimba mu luzungu mulimu artists banji kuba abalala baali basobola okuyimba Oluganda. I am not that blessed. Nsobola okuyimba Oluganda naye sijja kulimba ate ndunyumisenga, for example Aziza Ziyo, Jamal, Kenneth Mugabe, you know what I mean? I'm not that blessed. Nsobola okuyimba ate lujja kunyuma nnyo ate lujja kuvaayo nnyo. Okay, ekyo kyempulira kye bayita omuntu okwezuula. Kwezuula naye ate nga ndwogera ninamu n'Obuganda. Alright, senchika video alina chigoza atenga tichagena maaso alero kuletedde artist Nick Nora atenga naye musanze walero ku Kyeyo ali wamu mu hustle naffe era nga namusanzeko lwaleero musanze ali off awo ne mugani n'okujja ate tubeereko ne kye tukwasaganya. Alright Nicky, kuziza ku Kyeyo ku bulamu bwa personal life yo amanya gamatuufu gwani? Nze Nicholas Tatambuka Nsiime Kiwalabi. Amanya nga 8. Nicky. Soko zirire amanya gano. Nicholas Tatambuka Nsiime Kiwalabi. Okay, Tatambuka linya lya Baganda. Lya Banyoro. Lya Banyoro. Okay. Ateli ne lisembyeyo libadani. Kiwalabi lya Baganda. Kiwalabi. Okay, Kiwalabi ebeddira ki? Kobe. Kati olimu Olunyolo ate n'obeeramu ne Kobe. Limu Olunyolo, limu Olutoro, limu Oluganda. Nicky, ebintu bino byonna bisatu bijja biti. Buli omu yafuna erinnya lyampa mu family. From the mom side and the dad side. Okay, Nicky, nakula nkuwulira. Oyina emyaka emeka? Nina emyaka 35. Okay. Ate ggwe? Teri mukazi abakazi tetwogera myaka. Olaba omuntu gwakula ng'olaba muyinza okuba mwenkana. Tuyinza okubeera nga twenkana tutya Nicky? Tomanya. Kuba nze we natandikira okuba omuziki ate nali mwesonga nalina emyaka 10. Oli musinia wano okay, wemba ndi 28 by now. Nakusingako 7. Oba osingako emyaka 7. Bw'oba wali musinia 1 ba nali mu primary ki? Nicky! Yeah, tulambira age difference ebeera ntono. Ebeera ntono nnyo. Oba ompasa. Just abala. Interview negenda kugwera wano. Chiba chigwa. Okay bambi bw'oba tulabira ku YouTube awo bambi beera ngo subscribing ate oba olabira ku Facebook beera ngo liking page yo following. Osobola n'okufollowinga ku Instagram at Hadija Chigozi. Tuli wano eno Dubai ate nga nkuweereza sizirani ne Dubai. Tuli wano mu hustle ng'ate kiba Kyeyo. Kutuusaako omuntu we yenna ali ku Kyeyo. Okay, Nicky Nora tugenda mu maaso. Wano eno ku Kyeyo wajja ddi? Najjanga okukola ebyobusuubuzi before, like in 2016. 2016? Osuubula? Busimu, TV, obusimu ng'obutundirawa? Uganda nga nguza abantu abamu maduuka ku Mutasa Kafeero n'abantu personal bayagalanga nga bamanyi mbu ng'alina nga batuusaako. Wow. For 1 week, 2 weeks, nezirayo 1 week, 2 weeks. Then 2017 December, I settled here. You settled here. Yeah. 2017 December. How many years from then? Like 5 years? 17, 18, 19, 20. Like 43 years. Kati gomaze wanene emyaka ena kwesatu Ekyeyo kisanze otya? Nze ndyoke Mukama yanyamba nefuna omulimu mu kampani etegerekeka. Okay, kati gwokola ngani? Ndi mufumbi wa mmere. Oli mufumbi wa mmere? Yaba chef? Chef, griller, biki ebyo. Mpiriza emmere. Oli griller, mufumbi wa mmere, biki sitole kyate ekirala? Ndi cashier. Oli cashier. Ndi auditor. Oli auditor. Ng'oli ebintu bingi mu kintu kimu. Tukola buli kimu. Oba bakuwa interview bakuyisa mu buli kimu ne bagamba onaasobola with time. If you get better, you kwongerayo bwetuti naye olina okubeera versatile. That's the only way you get the job. Abaana abamu abaasooka emyezi 6 ne bakiddukamu. Bakuyimiriza. Kugamba kino kye bayita Ekyeyo kyennyini. Osobola okudduka ku mulimu. Tosobola. Bakugoba. Tosobola bakugoba. Bakugoba. Okay, kati bigenda bita kigenda kitambula. Amazima gali nti singa siri bulungi singa siriwo wano paka sawa zino. And again
The best word to use is comfortable. I am comfortable. You're comfortable. Nkole sente zirabirira abaana bange. Okay. Neyo level to N'oyo wakabiri oli omwana wange n'abaana bange. Omwana wo n'abaana bo. Kuba nibeera n'omwana naye ate bendabirira abalala. Olina boolabirira abalala. Oli mu ffumbo niki. Abaana bano storage. Abaana bendabirira ndi musajja mulokole. Oli musajja mulokole. Naye ng'ebyobufumbo bino gwe ng'omulokole obirowoozaako. I really want to get married. I really want to settle. Era nakyalako omuwala omu sometime back. Naye things didn't go well. Nange things didn't go well. Ate That's life. That's life. Yeah, life continues. Naddala tubeera ne kavubuka ono akugoberera ne woba osazeewo. I mean, we only split up because of ngambo ono yalinga bwati. Ono yalinga bwati nawe biba mu past. Tontabula. Anti kati wobeera nga gwe mukyala wange kati tusazeewo kubeera ffe. Abamu baba n'emitima emitono. Ate kiti oba wayingirira artist, wayingirira presenter, wayingirira celeb. Bino byonna oba obisuubira. Newe nasalirawo okukyala. Nali nkyukidde ddala. Bambi obyange omwagala. Waliwo okumwagala naye nga olaba n'emyaka gituuse niki. Emyaka gyali baddawo naye ate the main reason why I even left Uganda some time back was I had to choose between God and music and life. Okay. You had to choose between God, music and life. I don't get it. What God, music and life, they are three different things. When I artist we Uganda tutwaberanga ne lifestyle eyendala. Lifestyle eri different. Naberanga mu nyumba naye nga nyumba yange teggwamu party. Teggwamu party. But you can still stay in Uganda ne weefuga as an artist. Ati zinali sobola kwefuga. Okay, nkitegedde. Aba girlfriends bali abangi. Oli mu tebisere. Kati this is real life. Mbo ogenze mu club kano kakwegombya ati oyo olese mu motoka ofunya accident because I used to get so many accidents. I would drink and drive. I would have lost my life. So wogenda ke Dubai gye batakumanyi. Chukako. Okyukira ddala. Ate nzinali sikolanga ku mulimu gyange gyalinga gya music. Gyalinga gya music. Nga music yono omufuna. Kubanga ebivulu tebyabeeranga bya buli kanako. Nali signed under a company called UG Pulse. But go over the UG Pulse. Chovula bunyumize bya America because probably wali owuliddeko bawala wanda byeyo. Because they are Americans, they are Ugandans based in the US. They are Ugandans based in the US. Bakola bichi. Promoting abayimbi. Nze yalinga face wabwe. Bali batunda music wana Uganda, Ulaya, Europe, America and all over the world. N'amawulire amalala. Ekitegeera. Kati bansasulanga for almost 8 years. For almost 8 years. Yeah. Wow. Well, HK Media tenga Hadija Kigozi kutusaako omutwali ku kyeyo. Dine Nicky Noro lwaleero he's an artist. Abantu mwena mumumanyi abasinga obungi abaana bali eye Uganda bulijjo mbuuza omuyimbi yabulirawo omuyimbi ali wano Dubai ate nga ali mu hustle nga mulaffe. Wabula wabonabirawo Chris okubeera ng'onyiga akagambako ka subscribe akali mu radio ate okubeera ng'ojoininga show. Bw'obondabira ku Facebook beera ngo likinga page o following it. Ekigambo kino hustle kyogera abantu abasinga bayinza okugamba nti oba abali eyo babona. Era nkiwulira nnyo ng'abantu bangi bakikozesa naye ekigambo hustle tekitegeeza ate kubonaabona as such, right? Tekitegeeza kubonaabona as such. I mean ne bali bamiliyoniya abali eri bayimba hustle. Bonna bali mu hustle. Hustle real hard, right? Okay. I think it's termed as hard working. As hard working. Yeah, and get paid off afterwards. Okay. Naye buli oli wagamba ali mu hustle naffe. Munanga singa sifaanana bwe nti singa I'm not okay. Singa nadduka dda n'enzirayo muwala ki wange. Okay, wala John storage. Oli musajja mulokole walokoko maze kuva ku walaji. Oluusi. Oba wakula oli mulokole naye anywamuko. Nakula ndi mulokole naye nga tugwa on and off. Okitegeera mamange mulokole to the extent of yandi bannabbi. Baba wange alina church
mukyala we Nabbi Mupaso ne Musumba, you understand? Nange nali mperezaako mu church naye nga wali oweerezaako mu church. Church yawo Gaba Community Church. Gaba Community Church. wakulira Gaba? Nakulira ku Gaba Road. Kasanga Sanja. I know Gaba Road. Nakulira ku Sabala Road wa Bobby. Sabala Road. So I know that side of Gaba. I know Konge everywhere. Yes. Now katu tukwatagana. Mukitege. Okay. Naye era nga nkugamba mbuwe emizimu gyaffe gya music gyatuwubanga nga mu bintu ebirala. n'emikwano gino nga kavubuka era wabeera naye era netuuka ekiseera neneesalirawo neŋŋamba naye I have to change. Mutabani wange akula. Mutabani wo ki? My son is called Tyler Kugonza Genesis. Omwana ono wamuzaala nti? He's now 7 years. That's like 7 years ago. Omwana wange naye nga mutimba nnyo. Wamuzaalamu ono omukyala gw'oŋŋambye gye wakyala oba bino birala? Bino birala. Bino birala. Omukyala oli muyimbi era abasinga bamumanyi bamuyita Wendy yayimba akali akayimba kalaala. Wendy? Wow. Okay, bamwe era kikabiri ateze ali yakikozi nkuleetera ebintu by'oyagala okulaba ate nga biri wano ku kyeyo. Bw'oba tulabira ku YouTube bambi beera ng'onyiga akagamba ako ka subscribe ate obeere ng'onyumirwa show. Bw'oba tulabira ku Facebook beera ng'olikinga page ofollowinge okomentinga ate era osharinga odekerewo comment yawe. Tubadde mu kiseera kya lockdown emabegako awo. We have been hit so hard. Abantu ffenna abasinga obungi ekiseera kino kikuyisiza kitya? Twawumulamu ku mulimu for 1 month. For 1 month only? Yeah, I'm blessed. You're blessed. Yeah, that's called blessed. I'm blessed. Okay. Twawumulamu for 1 month. And it's so sad, many people lost their jobs. Over 60 people lost their jobs at my workplace. Them kama nanyama sigalayo. And then the company being big, that's why I'm saying nawumulamu for 1 month. It kept running. It kept running. Yeah. Ate ekyokulala mu ab'ebyokulya ndoza ekintu kino tekyabakosa nnyo, right? Of course kyakosa kuba bagala ebifo ne babanga business is not running for over 3 or 2 months. Entonotono companies zitezeesobola zaalwawo okugulawo. Bambi. Okay, kati lockdown tugivuddemu tuze mu kiseera ekirala gwe nga music yani music monster. Saga kwewanika. Okay. Saga kwewanika. Kuita music monster kuitani. Okay, kati ngakwe tata Tyler. Tukusuubiramu ki njagala obeere ng'okinnyonnyola kuba abantu bajja bakulaba essaawa. My only advice is it's like I'm blowing my own trumpet, you know. Oyagala to a surprise. It should be a surprise, Okay. like how Chosaba Chona just came. Just came Kaboom. just like that, okay? But like, all one each that Fetwakulanga music like 8 years ago. But it's funny how people right now are doing the music we did 8 years ago. This kid, Andre, he's a genius. Twakolanga ebintu 8 years ago. Nega abantu music oyo batandise omutegeera right now. Batandise mutegeera. Kubani waliwo n'ennyimba ze zeyawanika nga 2 years ago. Nzirabye nga agenda ziwa bayimbi right now. Andrew. Yeah. Okay. Yakuwandiikirako ku luyimba. Yes, he wrote for me Kyosaba Kyonna mu ebyo ebyokusaaga. Wow. Yeah. Wow. He wrote, produced and magic. Byonna n'abikola. The way I record with him is different from how he records with other artists. Fetubanga basaga ne crash to him bamuboti kolamu okoboti niki. And I'm like, yo, I like this song. Byakusaga but come up with something. Okay. And I know Zanyamunji. Sometimes he would say he looks up to me like that. Not a fine, not a take a moyo. Then I'm like, what which they said to a guy. Genda okwate moli nonsense kwetwakola onkolera oluyimba. Bambi okwesa. So he's the one who wrote Chosaba. Yes. Wow. Kuwulira buwulizi brand munnange ffe tutandikirawo zina yadde nga kayimba tetonnakategeera. Okay.
kati kyosaba wali naye abantu mulimu abaana abapya nga tebannakutegeera engeri gye bagenda n'otubulako n'ova e Uganda ate n'obulo oli eno kunoonya bwentyo so abaana bakulaba essaawa eno baagala bakujjukire bane njagala opeemu kwa kapera kayimba ako Sembere Jendi. And I get the wickedest feeling. Sembere no Jendi, I'ma treat you right. Hey, Sembere no Jendi, and I get the wickedest feeling. Sembere no Jendi. Oh yo ye mama, abera wochirona misana. Waited mama, you been there day and night. Badde nange mbuze nga mvudde mu shabula ng'ate ngenze mu sheri endala ey'abayimbi naye ng'ate bambi okola kyamanyi nnyo. You have a beautiful voice. Ndine Nicky Nora mutuuseeko akyali mulungi akyali wakabinga edda ate ng'era akyakuba ne music yenna agawo badde omusuubira. Alright Nicky, abaana bangi tebagala kujja ku kyeyo abalala batya ogimanyi greatest fear ebeera yakujja ntandikirawa so oyinza baayo ka advice ki? It's so sad fe Uganda ewaffe gye tuva emirimu gyandibaayo naye ate abasinga bagamba tegiriiyo era tegiriiyo n'egibeerayo giba gya bbula gibeera gya bbula mbu the advantage eri wano eri mbu omuntu ajja wano n'akola omulimu omuntu e Uganda agwanyooma afuna ssente oba okusinga ne be baliise balooya beeyo oba badokita for example badokita amazima gali nti abafunamu babeera ne side business zaabwe clinics zaabwe bali eyo okitegeera naye kati omwana akola nekyo n'afuna obukadde busatu for example bameka abali mezo high positions e Uganda abazifuna kyogaba obukadde obwo busatu tosuleko toyambale toslayinge ye example gyensoso okuwa. Okay. Mbu omulimu gwandibadde gw'essente oba ogutandikibwako guba n'ezo ssente entono naye ate Kampala teguliyo. It's something really different. Yeah, that's very true. Let's call a spade a spade. Yeah, that's very true. Mbu abavubuka babeera e Kampala nayagala which I used to do as well nkyuse emmotoka buli myezi ena. I used to do that. Mbeere mu nnyumba ey'akakadde kinaana nyambala enfaanane bulungi. I mean, how are you going to do this nga toyina daily income? Okitegeera. So tukule ate saagala kubeera nze nganze bakyali bangamubuli saagala kubeera ng'abo abayimbi be mulaba eyo ababonaabona njogedde mu bubi naye Mukama nsonyiwe kino abayamba nabo mbu ate baagala basondere nawabeerawo muyimbi naye agamba musondere you understand Mukama atuyisa mu mbeera naye ate n'atuyigiriza. Wow, guys, ndoza gye muli era nga ndoza munyumirwa show and I hope you're picking a leaf out of Nicky's story. Omuyimbi artist wetagamu akasente so bw'oba oyinayo wojja ssente ate n'oyongera mu muziki guli kintu kiba kitambula malidati. Nsonga eno ey'okufumbirwa ogirowoozaako? Nnyo of course. Of course era mbeera ku mavivi totidde nti nekintu kinagaana somewhere somehow. Tekijagaana now I'm focused. Kuze ne musajja mukulu ndabyeko yandidde mbiridde ndabyeko ddala ups and downs ne n'omuntu wange nagenda n'ekyalo naye ekyagaana kyalinga kyava mu history wange so nakyo kyanyongera okuguma n'okuyiga. Okay, so how sure are you nti ono bw'onaafuna tajja kukuliriza history? Kuba kati era n'abantu abaliwo saawa zino bangoberera bagezaako okungoberera lifestyle yange everywhere balaba how far Nicky asobola okubeera mu Dubai n'akola apart from music. That's so amazing. Did the Nicky? So that's one of the things that will show you I'm a focused man. Wow. Okay, naye nga madamu ono waali bangi twogeramuko halo hi naye nsaba
saba mukama ndaga omuntu omutuufu okyali mubasabirwa oba mubeesabira saba osaba kuba omuntu oluusi betwegomba babeera nga si batuufu bambi. It breaks my heart knowing that you cannot find love or something, you know. Not you only, to everybody out there. Abana gye bali tuli balungi abaana balungi naye nga tannaba kufuna oyo omuntu kwegamba oyo gwe yeewulira kitegeera bambi it really hurts naye ng'atiza essaala tuba tulina ozongera. I want to know the Nikki I see on the status on Instagram is different from the Nikki I have met here. What is the logic? If you follow the things I follow, sometimes the messages Zempandi, they will describe the humble me. The humble you. Bukati, sometimes I can be cocky. For example, when Josavas and Chona came, I was so humbled, I was so happy. The song was so good. What Andre did for me was awesome. So I went and posted, hey yo, I'm back. That's being cocky. Okay. That's being cocky. You understand? I can come up and say, oh yeah, I'm one of the best vocalists in Uganda Uganda has had before. That's being cocky. Okay. So I be very careful how I use Chovula and humble me at all. Okay. Ndabye nga abaana batuwa challenges kyosaba kyonna video ebadde so well wagikolera video? Video nagikwatira mu Dubai. Wagikwatira mu Dubai. Was it so expensive? Teyali expensive wabimanyira sikubimanyira mukama ayamba mukama n'ayamba tebyali expensive n'akatono nkola nsevinga ate oba omanye ekintu kyo omanya the easiest ways and the cheapest ways you can do it. Okay. Ani yakwata video eno ginamu omukono as in production and direction oba oinako a given company nti eno yenkwatidde? Video eno okugikwata twagikwata nze nekyali wangomba Sagaafu. Tanzania. He used to work in he was a manager at Starbucks. Yeah, Starbucks. Yeah, coffee company something. Nafuna tomulimu omulala. So kati yakola mu bya video kubanga Starbucks jongambye bya coffee. Kati kinali nkugamba mbu my nigga oyina okuba n'akiri. Oyina okuba n'akiri. Okola eno n'okola eri. N'okola n'eri. Mbu kati he's so good at the video production. Yakwata nange nekola directing naye ate editing was done back home in Uganda by Heights Montage, Ken Heights. Wow! Forever Uganda, big up Ugandans and all the musicians out there. We are still the Chayo Update, still bringing to you the best of the shows and of course the lives of the people in diaspora. Tubanga yendo atenga hustle zituba naye ate tubala tekikwasaganya. Poza ate share nebera ku YouTube wenagiraba enjoyinga oba oyagala giraba obeera olina subscribinga tunaka omukasonda bambi waliwo akagambo ka red nokaniga katekubera nga show kakao. Alright, kati njagala mbuulireko singa aba followers babeera baagala okweyongerako bakufollowinge bakuchasinge ebintu bineno bakunoonya batya? On Facebook nina Noel Kamanzi. Ona akola bingi. Totubuzebuze. Nina Nikki Nola. Nikki Nola is good. Noel Kamanzi is like the backup plan. Mbu nasooka ekiseera njagala ate nveewo okwo. Ate ng'ovaawo ng'olaga wagotidde. Listen, hadi sitidde naye nga njagala nsooke nsirikemu okwo. Weetereze engulu. Then I opened up this account and it's really great that I was getting closer to people as another person, not as an artist. So, but it still went on. So there's Noel Kamanzi, there's Nick Nola on Facebook, there's Nick Nola Music on Instagram. All the rest is Nick Nola Music. Twitter, at Nick Nola Music, Reverb Nations, YouTube, all is Nick Nola Music. Alright. Thank you so much for always following and always commenting, giving me those ideas. Mambi neyanzanyo mwena abantu abalabirawo mu Japan Tocho, abantu abalabirawo e South Africa, Fanadel.
abaana abali awo South Africa abantu abali awo mu waba ne Kinara mu America and of course the biggest people are watching it in Uganda. It's so amazing kubanga manyi kye muyitamu si kyangu okulabira ku YouTube ng'oli Uganda so bambi neyanzega abaana ba housemates abali awo mu Saudi Arabia, Iraq, Kuwait banaye mumpadde support muli big nnyo. Thank you so much banaye baana mwe muli bakabinyo mwe n'abaana ba following abaana bali mu team Hadija Kigozi sobola bebaza munani babalayire ngate muli bakabinyo ate nga naawe omupya oba olina okukeberawo ku Facebook waliwo ka like ne ka follow nyigeko ate obeere ng'ojoininga show possible oba oli ku YouTube nga kwondabira oba olina okunyiga akagamba ako ka subscribe ate nga naawe obeere ng'ojoiningirawo. However, Ralero to sign is out. Thank you so much for being a great team. Get today, of course, with Nikki Nora, artist of all times. To signing it out to Soko Kube Chosaboy. Girl, I've been waiting so long. One more time, can you bounce along? Sawe no daga stamina. Oh my girl, never say it's a party time. Kuluno nanga dija kwulira. Can you give it to me? Give me wine. Osana ka glass kukunywa osana wine. Give me the dance, baby, give me that wine. You coach my mind, now you the master of my mind. I go pay, I go pay. You coach my mind, now you the master of my mind. I go pay, I go pay. Well, Ice Community as always bringing it to the best of the shows. Couldn't tell you if you are gonna love your car. But be well, go subscribing or following out to sharing. Girl, I've been waiting so long. One more time, can you bounce along? Sawe no daga stamina. Oh my girl, remember say it's a party time. Ulinze, uluno, jeita. Got many girls in the area car. Can you give it to me, give me a wine. Osana ka glass kukunya osana wine. Wabaka yimba mukoteka line. Give me the dance, baby, give me that wine. You coach my mind, now you the master of my mind. I go pay, I go pay. You coach my mind, now you the master of my mind. I go pay, I go pay. Fabiola, Anita, Pambana, Bonita, Burenda, Baby Pambana, Melissa, Diana, Ugwangu Pambana, Serena, Zawena, Jaku Pambana. I will tell everybody that you're shaking your body. Okula no body, can I be your daddy? Girl, I don't know what to say. I decided to sing, that's why I be tell you. Can you give it to me, give me a wine. Osana ka glass, kukunya osana wine. Wabaka yimba mukoteka line. Give me the dance, baby, give me that wine. You coach my mind, now you the master of my mind. I go pay, I go pay. You coach my mind, now you the master of my mind. I go pay, I go pay. Binyuma. Omukwano gwo kunyumira. You give me love hot like a fire. Crazy like kukama dawa. Binyuma. Omukwano gwo kunyumira. You give me love hot like a fire. Crazy like kukama dawa. Girl, I've been waiting so long. One more time, can you bounce along? Sawe no daga ku stamina. Oh my girl, remember say it's a party time. Ulinze, uluno, jeita. Got many girls in the area car. Can you give it to me, give me a wine. Osana ka glass kukunya osana wine. Wabaka yimba mukoteka line. Give me the dance, baby, give me that wine. You coach my mind, now you the master of my mind. I go pay, I go pay. You coach my mind, now you the master of my mind. I go pay, I go pay.